Okay. Yes. Sunday tuli wano kawewo tekakola omukyalo ono sofa kosi kabi tekamuyisiza bubi era akatenda. Tuli wano ku National Theatre mulimu kyabali eka abakyala bakedde okwoza ku ngoye abafumbidde ku bababa mweka breakfast ng'essaawa zino ziri 8 omwami amaze okulya ekyemisana ne kajuyisa akanyogoga. Naawe ali eyo ng'okateeseteese ng'ova kakamula nakasengejja n'omuwa akamere naye n'omuweerako ak'okunywa. Weebale kuba mukyala muyiiya. Nammwe abali awo nga nakati okyali mu buliri ng'omwami yasiibyewo naye nga ali awo talina kiddako anoonya waalya kyamisana era nawe weebale kuba mukyala mwebasi. Sande baŋŋamba weekend si zaakwoza ngoye, weekend zaakuwummulamu, zaakudigidamu, zaakucakalamu. Ewaffe byakyukamu ne weekend tukola. So ndi ku National Theatre wano mu Culture Village. N'olwaleero nina omuntu anneegasseeko naye muzikirize mpisawo obulango bw'abakama bange tutandikira awo. Ate Hijab Nation tugenda kuba nga tucelebratinga hijab ng'ekyambalo, tucelebratinga abakyala abambala hijab, tucelebratinga abantu bonna abakkiriza mu modesty. So mujje tunyumirwe ennaku z'omwezi nga 31 August elugogaawo bamaseeka bangi nnyo abakyala wano b'omanyi abali prominent ab'amaanyi abambala hijab gye bali bangi nnyo, activities nnyingi nnyo omuli amataali, tarabu, Quranic competitions n'ebirala bingi nnyo. So Hijab Nation n'ojambala ng'oyambadde bw'otyo. Akakaya kange kavuddeko buvi. Akakaya kavuddeko buvi. Ndine black sugar. She's black. Black is beautiful. Bano be bagenda okukola nga antidote nga tugezaako okujjanjaba ab'eyerusa nga batujjako misaayi babajjako musaayi basobole okuwa ku bali ogwange mbuuliridde ab'eyerusa baganye n'abatannaba neera bwe nsanga naddala njagala nnyo basanga bafunye obubenje jjukira tebabatunga bw'oyulika oba oyulise ennyama erina kwegatta tesobola wagitta dda era osigaza nina gwe nasanga nga yafuna akabenje ekisambi kino ne bakibajjulayo bati ennyama nekkira kati era hipu yeemu eri wano kubanga teddayo. Oli otya black sugar? Ndi bulungi ogambo kyashomera. Ndi bulungi. I love your voice. Thank you. So obulamu buli butya sofa? Obulamu butambulanga bwe nabubala. Butambulanga bwe wabubala. Ekintu kyebaliza Mukama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amanya gaba ngenda okunyumira mu Hijab Nation. Black. Njagala ojje olabe bwe tunyuma. Nze nno ndi mukyala musiraamu. Gwani amanya g'amatuufu? Amatuufu sooke tugaleke. Taata wange musiraamu. Njagala amanya go kati. Amanya gange amatuufu. Agali ku ndagamuntu. Nze sirina ndagamuntu. Nina kitambulisho. Ekitambulisho? Kenyani. Oli muna Kenya. Ffe gye tuyita endagamuntu mumugiyita kitambulisho. Ate ekitambulisho kuliko mannya ki? Imani Wakesho Nancy Chekwemboy. Emmanuel? Imani Wakesho. Imani Wakesho. It's one name, Imani Wakesho. Imani Wakesho. Nancy Chekwemboy. Chekwemboy oyo. Kyamimu nno ng'otuusa okukola wekka ng'obudde bukyali. Erinnya ngezaako dditegeera mukwano. Chepu. Kwe. Mbweyo. Mbwoyo. Chepu kwe mbweyo. Chepu kwe. Abanakenya muli bakamba. Naye nze hosti. Chepu kwe mbweyo. So amakalenjini. Yeffe bagamba n'ogweri ewaffe. Eye mukwano. Gamba n'ogu. Yes, mukwano. Kitegeeze wammwe gwe togambwako. Yemmwe mugamba kibe ne kiba. Beekalakaasa be baliwa. Nga bano Uganda be bakwata abantu tugeze obadde ovuga ne bakwata n'ogamba hashimbu eno ne bakuta. Kati naawe ogamba Chepu mbweyo. Eryo linnya kati g'ogamba otya? Njagala mu lulimi lwaffe. Oba n'okuba akasimu kamu. Amakalenjini. Kalenjini kati bano abeekalakaasa wabalabye ewammwe. Mbalaba. Be baliwa. Abo be banene abasajja Raila Odinga.
baagala kujjako Ruto. anti tebasobola Raila yebeesigye w'e Kenya omanye ebbanga lyamaze mu opposition Kati gwe oliwa okukola kyokulonda angamba oli muba mu tribe ki Kalenjin be baani Kalenjin be ba Ruto be ba William Ruto then but also Kalenjin is ngeri gy'oluseetulamu nga Ruto. But also Kalenjin has a group of tribes also under it. They are the ones they call the Sabaot. The Sabaot are Kenya, are Uganda, are Sabine. They are the Sabaots in Kenya. Then there are the Nandis. Nandi, Sabaots, Kalenjins. Nenga tulinga banyankole bakiga batoolo. Muli ba West, be ba West eri. Ene wammwe be ba Kalenjin. So, ojja otya bakuzaalira eno baba kuzaalira. Anedda mukwano. Oli weeri. Just ne family yo yonna eri eri. Oli ng'akusinza. Gwayogedde erinnya lyange obulala ne limunyumira. Amabadde ndikwata likwata. Muveeko tukole. Nze nno kye basaba abantu kumpi linnya lyange. Anti tuyinza oddikoleramu ensobi. Nze abaana ku ssomero manyi we bantamanga. Kati nno gw'olise bulungi. Abampitanga Cheptombolo. Kati nalina omusomesa ng'asomesa geography bali bamuyita Masitookero. Ye asalawo ng'erinnya nga lyagala nnyo n'agamba buli muntu mu class alina okweyongerako ka Chepto. Kati oba gwe Shamim yegwe Chepto Shamim. Buli omu akeyongerako mu kiraasi kiki. Wasomera Kenya? Kibadde kyagamba nti bandeta mu Uganda. We came to Uganda when I was in primary 5. Wajja nani? Mami wange yafuna omwami omusheshe. Yamufunira eri ewa. Nze simanyi gye yamujja naye wali oli awo nga mami aleese omusheshe. N'ogamba mami oleese nnyo. Ate nno nga nkula nali sikimanyi nti no. Because my mom is Kenyan, my father is Kenyan as well. I didn't know I was Kenyan completely. And there was a mami yekka kubanga nze nakula nga ndabwa musheshe yaliwo. Yajjanga ewaka naye nga officially mu primary 4-5 ne beeyanjula biki ne tugenda e Kenya ne tulya emmere ne tunywa amata ne mudde ne tukomawo nze nga gwe mpita daddy until form 3 we nalabira daddy wange. Nakati daddy akyaliwo? Daddy wange waali. Ogendayo Nairobi n'omulaba? Once in a while kubanga kale Uganda erina engeri gy'enyumamu. Yakutwala nnyo. Uganda erina engeri gy'enyumamu kati nze ndi muna Uganda. Era Oluganda olukuba budinda. Ate kati nze bantuma n'erinnya. Gwani? Nze Omumbejja Zaalwango. Ani yali kuwo musheshe? Ate ani eri yali kuwo? Omulangira Ndaos. Omulangira Ndaos. Nga tugeze bwe kabaka bwe Kooki. Ewaka Muswaga. Nagamba kati ono ye Mumbejja Zaalwango. Kati sikyali Munnakenya kati ndi Muganda. Okay. Mama mwali muno? Mami wange mwali. Mami yali eri side za West? Shusha tuli mu kibuga. Nze lwaki abantu bamanyira nnyo. Neffe tuli mu kibuga ate sikyankugula mu kibuga. Naddala ng'oli kumpi ne main road. Mama ali mu kibuga wakati? Ye mukwano. Okay. So olulimi olumanyi? Wa Eddie yawe. Olaba yeeyo tulina ka view. So osomedde wano? Nsomedde wano. Byonna byonna obikoledde wano? Ozaalidde wano? Okuzaala ate nno nkyazaalirawo mukwano. Okay. Saba Mukama akkirize. Osigale ng'okyazaalirawo. Bino byampaka nja kuzaalira wano. Neera Katonda mutegeeza nti nja kuzaalira wano. Amiina. Saagalamu yadde omuzungu. Okay. Nze mu lubuto ndi muzungu abaana bange beeru. Abaana ofulumya beeru? Product? Kutidde. Product ofulumya njeru? Kuno just ndi muddugavu ku skin naye ndi muzungu. Munda. I know, I see. So olusalire olumanyi? Nnyo. Wamma wali mutono ovayo ng'olutemya. N'okumanga ndumanyi natuuka mu senior 3 nga saagala bino bintu byakwerega nga batugambye tufunye optionals. Batuva mu senior 3 tugenda mu senior 3. Nga ndaba bwetandika okulonda ebintu ebigenda okunkaliriza ne ngamba omugezi okola Kiswahili gw'otaasome. Kanti nga nze atereeza abasomesa. Awo muli ba nga tuli mu musomesa waffe yali musoga n'atabula olusoga mu luswayiri nga mukwano ekyo ekigambo nga tekiriiyo. Olimba. Nga takkuba kibooko naye abasomesa tebaagala bakorekitinga. Yatuuka n'abivaako kati nga nze gwatuma mu class osomesa akwata akatabo nagamba bano mugende musome kino.
nayagaza n'abaana okusoma oluswayiri ku ssomero kubanga you get time to come and look for me I teach you ate wano mu Uganda Kiswahili is marked with leniency because they know you don't know Kiswahili kati bw'oba osobola okugeegenyako ebimu ne sentence tebasobola gimakinga wrong singa muvaamu ekigambo ekimu they mark with leniency era buli mwana ali ku ssomero nga mulina Kiswahili ku ssomero wali yafuuka compulsory or O level naye bw'omusoma bw'oba ng'okola Kiswahili high chances of you passing with Okay, so ogizegizaawo oyingira otya amawulire gano nagasoma ogasomerawo YMCA Progressive Institute Wandegeya Ovaayo. class of 2016 September intake 2019 nevaayo nera nenzirayo n'oyingira radio 4 nedda mukwano nasooka kuzunga buli wakolera nga intern nga nanti osabawo omulimu nga waliwo ebibatu ate nze nali kato nze nasoma ndi muto nze nasoma ndi muto kubanga tetwasoma nti no nze na branch nga okola diploma so kati waliwo ebyo ebibatu ate nga nze ndi kato nze banzaala nzekka ebyo bitu nga sibimanyi bulungi ebiriwa ebintu ebyo ebyebibatu munnaye buli wamu nga wodda nensooka nendivaato wasookerawo okusaba nasookera ku UPC nga waliwo ekibatu ekiyitiridde omanyiwa okuva kwa sikaali anti akulimba awo ojjukira gwotuuka gwe buli mutu golaba afuluma geti olowooza mukozi wa UPC kati akutanga we shall meet and we talk wemu meeting batera ziteekayo ku bukyayi ogenda okukola nga kyayi akendeera batandika okuleeta ate simanyanga tekira kati bukyayi womala okunywa kyayi weeta ate kati gwe engeri gye wali omwenge ogwagala okufa lowooza n'ogamba wano nfunye nnyo ewulira wasangawo nga njagala omwenge mu bintu by'osinga okwagala black sugar bakiyita ndigi okuba endigi mwana wange kati neŋŋamba wano kambireke kati nentandika okukwatagana n'abayimbi nabeeranga nnyo katola kuwa MC awo waliwo ebbala lirwa nekyengulu baliyita game club DJ Fit yalinawo night nkwata abaana nembasomba netugenda mu night eyo ate abayimbi abajjayo mufuna relationship naye nze omuyimbi gwe nasooka okufuna naye relationship ya Lydia Jasmine buli lunaku njagala okukulaba manyi abantu bakututtemu emabegako awo wabadde obiraba mbiraba nga banvuma Lydia Jasmine ow'Emasaka Lydia Jasmine ow'e Kampala low budget Jasmine high budget Jasmine naye mufaanagana ekyogamba tolaba bulungi nkulaba omufunire gundi ku mazzi anabe mu maaso ndaba soko tunya bwoti mufaanagana kakala kala yes kala kituufu ate nengeri ndowooza gye mwali ab'omukwano kati nembeera ne Jasmine for a long time ntambula naye nga wadda wenziba yakwaniriza nnyo osobola okugoba omuntu akwagala wali abagoba naye simusuubira no she was good to me very so paka leero era leero kyosanga ne guno gwaka newe namusanga awo nga nina nga mpita mu kusaba nti right olina okusaba right buli nga gwe shami nkumanyi naye mba njagala interview era nina ogikukola ki yagamba ati okigeza nga kino tibwongamba bugambi ate nga bangaye mwayawukana bubi nnyo ani yabigambye bangaye mwayawukana ne Lydia ki ekyabaawo mugambo okwo si kwawukana mugambo you see in life gwe shamimu gwe wasoma naye mu nasale okyali naye kale gwe wasoma naye mu secondary simanyi nagyali kale mu secondary abamu kale mmanyi we bali kale ku campus bagamba simbalaba naye twera balwalu yali best friend wo mu 2009 the best friend wo kati so life drives us in different paths Duli actually si Duli I love Jasmine like era mwagala paka leero era tusobola kumuvumanga naye kenyina akimanyi nti no Nancy waba wali naba tebamwogerako okitegeera so just parts that driving are differently ate nti nakyusa erinnya kuba nalinga LJ asset Lydia Jasmine asset nalinga koza social media platform kati ndozo oli we yalaba nga nkyusiza erinnya nefuka black sugar nalowooza nti oba waliwo ekizibu ekituseewo something but again sisobola
kweyita kati ahambu nga ndi presenter naye ze LJ asset olaba nga kikola sense ethically kati tekikola wajjayo ekya sense black sugar nasooka nenetunuulira bwenti nenera bulungi nyo bwenti mundabirwamu nga kakala kalungi skiini sigibonaabonera olususu lwange teruliko sooka oteekemu simanyanga teekako tube eno zaako oyiro nze nababuna binene meta vaseline nenvewa ije vaseline nenfe ate nsobola n'okwerabira okwesiga ebizigo akasana ekankumabumwe kati nga egira bweti kati sibonaabona n'ebyo n'ogamba kati akashuga ate kati gwe bakubuuza sukaali otegeera ki sukaali awo kyekyo okay I'm sweet naturally I'm sweet to people at least you've seen me Ate bw'oyagala okugeta ate siku kati kyova nkugambe tisobola kukyawa Jasmine nze mba nali nkeddeku makyali ngamba shami nkwagala mpaka kufa ye era bwogeza n'okolamu bweti nze nkwesibako nga isima tewamwesibaako ababoda bampadde emboozi yo nenjagala ogiwakanya naye neŋŋamba kekiri nti ojjawa n'akubuuza isima promoto mumanyi owashiwa event obadde ki omumanyi emumanyi ali ati wandibadde tumukubirako nedda mbadde nkulaga bulazi nti nno nerero ku macange geddeko naye mwogera yes ntooka abaali agenda nakumpa obulango bannange tulina Nubian festival mu August egenda kubeera Bombo SS isima yagitegeeza yes yeshiwa events munu neera Nubian festival mutuweeko twagala kuba nubbi kujja beetabe mu ijja tewali buzibu wakati gwe bw'oyogera awulira kwata kebo kamuwe kebo omwo kati gwe bw'oyogera awulira ye omuntu akulinamu omwana oyinza kubanga bw'oyogera tawulira mubadde ki muwantama bwentyo munnange leeta essimu wuuyo wuli balinaku Nubian festival eriyo 31 August naffe yaffe lweriyo kitegeeza tebijja kusobola kukwatagana kati next edition we shall be part okay so omwana ali atya omwana wange gyali mulungi mukwatagana munyi ne taata kyenjagadde naye bannaye nkwatagana bulungi ne taata w'omwana nedda teweegaana omwana ajja kumala mu maaso eyo nkwatagana bulungi ensi ebitegeere wazaala muyisima promota omwana bino tosobola okubisalamu nshame byayogera ate olaba kati kankubulireko totawaana na duniya ababoda babanga embozi be bagimpadde totawaana kitegeeza nga ensi bakulimba yonna egimanyi nga bakulimba ate batya nze nkubuulira ngende nja mukugamba tatawo omwana okuteya wabeerako emakini kati ng'ogatagatta paso ye ani njagala kulaba oba ddala si bituufu oba bituufu gyembeera nakati lwakuba kati wali studio kyagendayo studio kiziriwo nnyingi nze studio gyemanya makini gyembeera nga ya audio nga yaki ya audio bweba ya audio ntera kubeera wa atin anko wange omulungi best producer mu Uganda. He's actually the only sound engineer we have. He's the only sound engineer we have. Oba okolayo ki? Ati promo. Kuliyako nga yagala okuyimba. Nyimba bulungi ne just nakulirako. Ngwayimbamu awo nga tuli ku share little boss. Ojjukira. Kati nina abantu bena special relationship nabo. Bekuli atini yensonga kino little boss yagira akakayimba nze naawe. Nze naawe yamukola ne Slick Stewart and Roger. Kati abo bantu bange nnyo bakulo they are my family. Okay. Yeah. Se ewa atini checha. Ewa atini awo. Waka. Isima we yakusanga. This man knows ngana musanga po. Oli mchichi bombo yagala yo. Jasmine. Neba ngamba Jasmine wa msinkana wa ati. Anti nozela ila kulimba. Goma Jasmine jena mutoba wanyo buti. Goma Jasmine jena musanga. Wa musanga. Samujjako wa ati ya. So babeera awo nga balimba ebintu by'ekisiru. Kyova nkugambe n'ebyo tobiwuliriza. Nze akaseera kali jja katuufu. Nakubagamba taata wa kati Simono mwesanga wa. Bombo. Okay. Mugenze ku shows. Bombo tugeze ku Jasmine, yes. Ebbala kwe twali tutegese byali bya gaye bamwita Griffin.
Griffin oyo mukwano gwange era yali bba wa mukwano gwange yes ate ng'ate oyo Griffin mukwano gwa Sure bwetyo bba wa mukwano gwoki mukwano gwange gyani ba mukwano gwo Jasmine banaye gwe kiki nedda nedda so egyo namusanga Black sugar namusanga and that time nali ngezezako midi yange eganye nga ndi into marketing ate marketing ayiko gisobola mukwano nkuba nze nsobola okukuguza egiraasi ng'obadde onoonya sowaani nekugamba mu giraasi mugendamu emmere neewooma teekamuko ku muceere olabe n'oteekamu omuceere teekamu kasupu mu giraasi nefe kunoolaba ng'emmere etambula naye lwa lulimi lwo nze kuguza empale ng'onoonya sikaati negambe empale ejja kukola nga oŋambye osula makini ina mugongo wa vayodi bannaye shami nze woddamu okumpita wano sigenda kudda era byonna byagala okugamba biŋambe leero buli kimu weemala eyo ababooda abo nina siteegi yanga okuddewo entonyawo namugongo navaayo ku mabegako nayo nga navaayo nezirako nemulawa nenvaayo ate mulawani yali akututteyo nze kennyini si nze nkolera minisita naawe obadde nze sikolera ku bajeti ya musajja n'omukwano ayi ajja kuvaayo oli simumanyi tasirika ani bala gundi bajjo ejja kusasulira ennyumba enamugongo mweyagalamu awo emyezi 3 lwe yategeera nti isima yakuzaalamu naye ekyanga simanyi gy'olijje teweeyagalangako nabbala nagundi nabajjo tya allah mutya ntya katonda siyagalako okimanyi nti n'omuntu bw'afa singa aba alimbye asobola okugenda mu geyeena nze nze alina akatabo akabagenda mu ggulu okayina wamala osayininga nze mbawandiikamu abantu era kati otandise okunyiiza ate nyo libadde mu penso katoyagala kunsangula kukusangulako tewali tewampandiika mu peeni kawali wanyiiga mangu wali abantu nja kusongola omumwa bajjo nno bajjo was my analyst ku radio 4 neera lwakuba nti kati enaku zinali bize naye ntera okumukyazakyazaako naye nakomadde emabega yakola I think yakola agreement ne radium nga takkirizibwa kubeera ku radios endala naye nga he's a good friend, he's a mentor neera y'omu ku bantu abanconnectinga ku gundi ku Baba TV. Yes. So my respect to him is paramount. We have never had any relationship. Ojjadde okubansibako bonna naye anyway buli wawuliddaani obulala nze nakagamba isima kuba babodera okyajja nekugamba bajjo mukwano okyajja kuba bajjo baŋŋambye yakusasulira ennyumba enamugongo ate kiri noteegaana tosulanga kuwa enamugongo nali nsula nsasa naye nasulayo mabegako nnyo nga sinaba nakusanga gundi naye sinaba nakusanga gundi oyo bajjo nali sinaba nakumulaba mukwano kitegeeza bano abagamba mbu ennyumba bwe wamujinza ate nawakuvaamu kati bamanyi kyoba ate konkoze bubi mbadde nkuyisa ewaka ewa ekiruddu njagala ojjeko ewaka abantu olaba n'olunaku Don Kristo yajja ewange yangamba Sugar tebaali ku bunyonyi kubanga kyolina kyanjawulo kati oba mbadde leero nkuyisa ewaka zinemba zonna zona zonyuma tewali zino no man can pay my rent because I don't pay rent wazimba dde kati tewali asobola kunsasulira rent tayinza butazimba banga sente ojagala kufa ginoonya kyonna kyekitagisa okukola kati kale leka nkubuuze shami essaawa zino bakugambe nti bakwebuna obulamu bakuggyeko ssente yonna gy'oyina bampe bulamu ki kati kati okitegedde ŋŋamba bula sikutegedde kibuuzo kyo bakulekere obulamu anti bagamba obulamu buleke babundekere bakutwaleko ssente zonna zonna obeerawo ng'obonaabona singa okola bansobola okubeerawo nga nji ate omufu akola ddi omufu akola ddi omulwadde atambula ddi akole obulamu kintu kikulu nnyo kyobula bwe tuzukuka kumanya tusooka ne twebaza mukama katonda ne tugamba mukama nkwebaza okuba nga nkyalimu abo bokyawadde obulamu obulungi naye mukwano nze mukama buli lwenkeera ku makya naye nga sente zeesibyemu ntandika kumuyombesa ne mwana njagala obeere siriyasi ojja kumbulira oba nze yeetonda bwotyo bw'osaba yeebeera siriyasi osobola kundeka ne mbonabona ssaawa eno njagala nze nfulume nga nze nswalire ku kkubo bagambe nti no leero bajeti tijja kuseza eggulu eyaleero egudde no please
be serious. You created me and you gave me an expensive life, so bring the money. Bwotyo bw'omusaba. Nazireeta ne mane mugamba nti alhamdulillah mukama gyali. Mm. Bwemba Wezibulamu. Abagyali abagyali naye mubuuza mukwano wajja oludde. Bashami booliko bali bize. Sokodde wano nze nina kyenkola ki? Kyenkugamba. Omaze okulaba nti tuli bize. Muba bize. Kati ne musaalayo osaliramu ekigambo. Kati zino essaawa oli bize. Kati waliwo abasaba Katonda naye ng'ayinza okuba nga ali ku ggwe. Kyokka oli bize. Kale asooka akulekemu akole kuba mwagala. So bw'otyo ebyabajjo bawaayiriza. Basala kigambo. He's just a man I respect a lot in the industry. Your mentor. Ogambe yakutwala ku baba. Yes. Okay. Yakeera ku macha sportinga n'angamba osobola okukola n'omuntu. Nze nsobola. Actually nze nasooka namubuuza. Yasooka kumbuuza osobola okukola ku TV ne mugamba nsobola naye simanyi ngeri ki yakuyingira mu TV. Mukama nannyamba anytime n'entrendingamukko. Kati ngenda okutuuka eri gy'antwala nga ngenze mu bafaani. Nga bakumanyi. Nga toli mu kwennyonnyolako ate nannyonnyola. Teri screen test akinasimanga biki. I know this is the lady who does this and this. The side check. Bangambirawo kubiri wa makeup wotandikirewo. Tewaddayooko yadde kuwandiika ki yadde ki. Ajjukira wedde ntambula di smart full time. Tandikirawo kola. N'omusipigo. Okay. So abantu abasala ekigambo kukyuseemu mu nsala y'ababoda nabagamba ebintu bye mumpa mubeere nga mubyetegereza. Social media in-laws should know one thing. Bw'eba naconcentratinga ku bulamu bwange tebajja kugaggawala. Nze confusing, nze ndi mwavu, ndi mugagga, ndi munaku, byonna mbiri, ndi mweru, ndi muddugavu. Kati bw'obeera ku nze katotegere nti shuga kino. Tandikirawo kumira Panado. Actually Panado extra, si just Panado. Kati nina interview gye naliko awo nkulaba ng'oyogera n'ogamba tata omwana wo promota. Promota ki? Sisobola kumwogera ku mpewo tata omwana wange omwekitiibwa. Mukama alina engeri gye yankolamu nti sisanko nze musajja mwavu. Ate abo ba events bannaye simanyi. Obalinamu nnyo omukisa. Naye byali byaluli emabega ennaku zino nina level ogenda obavaamu kati olinnye bavako nina level gye naddako. Byakyukamu. Amiina. Bisobola kudda mabega. Naye Mukama amanyi omuntu ayagala ssente n'agamba kamukolere kino kubanga bwe mba nali mu teens nga ndaba abo kati saa zino mbalabanga. Otandika okwegatta ng'oli mu teens. Nali seegatta naawe obadde ki? Wali okola ki? Seegattako nze nga ndi mu teens. Wali onyumya nabo emboozi. Omusajja eyanzaalamu yali musajja wakubiri yali andabyeko. Yes, he was my second man. Eyasooka gwe naddingana naye neera. Bw'oli kati naye. Eyasooka bwewaddinga naye ogwokubiri n'akuzaalamu. Bw'olina kati. Awo oba totabadde nnyo ekitegeeza bino ebigambo bye bagamba nti oli mwangu nnyo. Si bituufu. Kati omuntu asobola okumpolereza be bantu ababeera nange. Kubanga nanti nze Shami nsobola okugenda naawe anti omanye buzibu abantu bweko banjajingira bino nti akulabe ng'oli out ate oluusi otudde n'omuntu naakati oyali. Omanye abantu abakakulya gwe b'otamanyi. Obamanyi? Just kulaba bulabi ng'oyimiridde n'omuntu. Leero n'enkya zimala kuba nakweza oyo mukyala wa Gundi. So abasinga babakuwa buwi. Naye si wali buzibu. Ne mukazi mulungi sina kyakikolera. Ate omukyala aliwo okugambibwako. So kyekikunywesa omwenge ng'atalinaako kiddako. Nga lwe wansanga eddinga ngunywa. Ne lwe nali ku Namukwakula nali nnywa mazzi. Wamma? Ne lwe nali ku Little Boss nali nnywa mazzi. Little Boss wali onywa mazzi? Water. It was your birthday. Anti I was taking water. Olina eddoboozi Little Boss watuwaamu awo akabbera. So bakuwaayiriza tonywa mwenge. Omwenge ngunywa. Naye si guli gwe bagamba omungi. Ate ogwo gwe bagamba omungi si gunywa. Teri omwenge gwa bbeeyi gutamiiza. Ate omwenge gw'ebbeeyi gutamiiza biri bya bbeeyi. Bw'otamira kyaleka kwogera Luzungu. Nywamu ku Igo olabe. Ate baŋŋambye nze awo anti emyenge gyammwe sigimanyi.
ebangambye okuyiga awo tovaawo. aha ntera okutambulako nebbiru zange omukasa Ndagaako. Byenjagala ebyo manyi bano ababooda bamanyiira ebyenjagala. Olinga nze ntambula ne risiiti saagala bantu kutandika leeta ndabika nnaku kaliko yabadde egula gundi yabadde egula ki kunomiza receipt. noonya tetuli mu kupapa. This was not the bag I was carrying. This bali mu charging ezimu zibiri okuba tuzikuba ebifaananyi tuzitera ku Snapchat. Lwaki? Just muntu kweteka afune we yeeteeke watuufu. Bwe mumala okulya ne musasula nga mukwata risiiti nga muzikuba ekifaananyi. Risiiti ngikuba ekifaananyi just in case kubanga kati nze ewamwe batera okumbala omufuulo. Ate lwaki oba ogiteekayo ku Snapchat? It's my Snapchat. Oba oteekayo kwewuliza bulungi. Okay. It's my Snapchat. Wenjala oteekayo ebbeere nga nditeekayo. Wenjala oteekayo risiiti nga ngiteekayo. Wenzijaawo. Black Sugar, lwaki abantu balowooza nti ku studio ya ati wali osulawoko? Kasa kyogedde bulungi nti balowooza. Ati munayinza bigamba abantu be baŋŋamba sibikakasa mpaka nga nannyini nze ky'oŋŋamba kye kyogedde bulungi balowooza. Ate bwe mba nsulawo waabwe ati bwe kikwatako asasuli eyagulira ati mu studio ajjanjasamire. Ate kati saagala kummanyiira. Bwe mba nali nsuzeewo waabwe wali wa anko wange anko Atini kati nja kusulawo awulire bubi nze muyita anko tumuyita anko Atini kuba muntu mukulu. Kati nja kusulawo paka kuwulira bubi. Ate kati ngenda kusulawo leero. Suleka ekiruddu. Kansuleyo. Nyiize kansuleyo. Obanyiize. Ndowooza osinapping eno snapping. Ngenda kusula ogenda kulaba sinap ngenda kusinapping ekigambo explanation ntuuke zigenda kubasaba nga nyeeze ekiro nga ntuuka. Saagala kummanyiira. Bwe mba nsuzeeyo ndopa ku poliisi waliwo akawaayiro mu constitution. Ki bakikusuzaayo? Bo nga baani? Abakufaako kubeera ate banfaako babireke tomira panado nga omutwe guluma neiba. Muleke. Leka yaamire. Ate omutwe guluma neiba tegwamumirira. Bandeke. Wowe osobola okukoma ku kunoonya ssente? Sirina kye sitasobola kukola okuggyako okulya ebisiyaga. Kubanga ategeera omukiri. Tonzija kuwaya. Saagala bintu ebyo byakunjiyiza. Naye mba ntumiza emmere mu restaurant. Tonjiyize. Ogamba mumpe ettooke tebagamba nti wali ekyefaananyiriza ettooke. Bwe mba nkutumya emmere negamba tooke muceere tonteerako obugwinizi bwo saabukutumya. Mubamu omuse tonteera bye nkutumya ebyo booleeta nti era nkugamba nze enva zange zaala zirimu supu mungi. Tonjiyiza. Naye nga buli ebisigadde byonna sirya bisiyaga. Ebisigadde byonna nja kubikola. Kuba ssente zo ozeetaaga. Ate toyagala ssabiriza. Kyekyoka kye tufaanaganya. Mpozeko n'ekimwa. Olina ekimwa. Akuba ekityo Promax. Simanyiira atamumanyidde. Kasita ggojja n'omumanyiira. Kati kyekyo. Ssente zo nja kuzinoonya kuba nasiibula ewaffe nga mbagambe ndeeta ebimotoka 7 ebya ssente. Sinafunako yadde giraasi. Wali obirabye ku stage ki? Nze ngenda kubitwala. Kubipaakinga wali nze sumulule ebimotoka mbisumule ziike batyaba okukyalo batambulireko mu ssente. So bino bye bagamba abawala beetunda mu kufuna ssente gwe ebyo you don't mind for as long as it's their body. But let me tell you, whoever says nti abawala beetunda omanyi lwaki abakazi batera nnyo okuyomba nze teyambadde ssente. What are you doing? Nako kuba kwetunda. Ate omulabye ku olwo ate omuziikidde abeewammwe abaana batta abantu beewaabwe nga mulabye leero nanyamuka mu bubiri n'agenda mu ttooyi n'akomawo ng'afiiriddwa jjajjaawe yazaala obusenga n'amutta. So kati gwe olabanga buli omu let people be. Abantu babaleke omuntu kiri kintu kye. Ate bwe bafa nvunyuze ezigenda okkirya mumuleke. So you don't advise girls gamba nti mukole teweegaba. Kati ate abo nze kati sina muntu gwe mpa advice. Nze banzaala nzekka.
okiwulira banzaala nze kasi Mama nasonga lwaki kuzaala mwana nkulumirirwa sina nsonga lwaki nkulumirirwa mama yerira ssente ye. okitegeera sina nsonga lwaki nkulumirirwa owulira bulungi kaakati gwe obanga gwe tosobola kutegeera nti nno banoonya ku ssente n'ogenda n'okola nze bwe nazaala omwana naddamu okola nga nnakawere wa wikisensa Tewali byakuwummula. tewali kubanga omwana wange njaga ate omwana omweru tabonaabona omwana omweru tabonaabona era omwana omweru tosobola kumutuma nti genda oleeta amazzi nga waliwo omuddugavu era bagamba Zubeida jjayo genda oleeta amazzi ku luzzi wegerezeeko kuba gwe kakkala kaanoga nze jjukira ndi mweru mu luzungu mpaka mu kofiira buguli obadde ki omweru n'awooma nze be sibimanyi abawooma be bamanyi naye nga buli kimu osobola okukikola ye kati nze naddamu okola nga nakawere wa wiikisi 2 nzadde omwana namuzaala nga mwe nasobola ne mbuza omusawo n'omwana wange gwompa n'ekyanyama nti nze nzeke yalimu muleeba wali ogenda mugamba abbi omwana wo nali ndigenda kebera busenge bwonna mugambe tompa nze mwana gwe bagenda kumbuuza gye mujji gwazaalidde awantu nga gwekazaalidde oddwaliro eka lyali lya bbeeyi Black Sugar obulamu nga bwogende butambula nga we wabubala obulamu bukunyumidde so kyekyo obulamu okola ekintu kyonna sinanya muwala akola byakola because we don't know what they go through just impose sometimes beetaaga okugayidinga n'amanya obubi obuli mu kintu kyalimu bamujjukize nti nno empeke bw'olwala wali eri nkumuunye omira empeke nga 2 kimubeeremu mu bwongo agenda okikola ng'akimanyi kimubeeremu anti beegala tebagala nakwekuuma bambi tebaagala aba yawulidde kigambo kyo wano ky'ogambye ye n'agenda bugenzi agoberera ggwe anti nze gwogoberera nti jjukira kati nze nkola I work for 2 media houses okitegedde n'emirimu gy'emirala gye sajja kwongerako okitegeera so kati nze gogenda oyinza okuwulira byenjogera my budget is not your budget ekyo ekintu n'abaana kye batamanyi omuntu mumuleke etunde akole byagala naye mujjukize nti waliwo olwogenda okufuna ekisipi owulire omuliro jjukira wekikwata round wekikwata wano kiba round wekiti kati oba owulirawo omuliro nga kubanga kikusiba okikwata mu kiwato kikwata round owulire omuliro nga tosobola kutakulawo naye ng'olina kyowulira nga gwakiwulira wekka gwe wali oki experience nzeeko ng'okimanyi anti nze ndi mwana wa musirikale kale ate abo abasirikale mu woodo obalaba nnyo nze my dad ndabye abalwadde basirimu bangi ne stepfather wange naye musirikale ate wano ate tegenze emundu gwe okuza ogiraba ogitya najjitya gwe watandika ekintu kya side check ekintu kya side check I was trying to put out omanyi we nabeeranga ewaka naye gwe wakitandika yes n'okijanjawaza okwogera nti omuntu akkirizibwa okubeera side cheek si musango n'omukyalo we wakati onyiiga like it's something that is normal okitegeera and I'm glad abawala bavuddeyo ne babeera proud nti oli kati asobola okumanya nti nze ndi side cheek neera n'akyambala n'akikkiriza you are proud n'abeera proud naawe oli proud tobalaba nga bali naawe olina kyoyogedde awo n'ogamba nti I'm proud abawala batandise okuvayo ne bakyembracing because it's njagala kukola conference y'aba side cheek onomaka nga guggwako neera ogenda kujja okyekirira abafumbo ne Ruth Kalibala ajja kujja akyekirira abafumbo mujja kujjamu abakyala abafumbo mujje n'abaami bakkirizibwa okujja naye basooka ekifulo ky'abakyala ffekka twekube omulamwa guli ki omulamwa is I want people to know where they lie abawala abasinga olaba Zubeida omukyala obeera ne bbaawo nga bbaawo omuwala olw'okuba nga babaddeko naye jjo ssebo n'alabira ddala ng'alinga azadde abaana 7 mu maka ng'alaba abonyebonye ne bbaawo bayise mu bigi tasobola kubeerawo waatali okitegera akamanyi ne kafuuka kiro kati it is to term where the side chick is supposed to end like to term all groups of women omukyala omufumbo aba bw'ati omukyala omufumbo aba bw'ati side chick akola bw'ati okutegeera nti oli second wife kyetaagisa ki kubanga ne second wife gyali second wife kirala so njagala oyawule wakati wa second wife era mulala kati bali abakyala side chick abeera gwe bendako Zubeida bali abakyala bana
waliyo housewife oba first wife omukyala ne wabeerawo second wife ne wabeerawo side chick ne wabeerayo malaaya. second chick side chick taba malaya abeera ki side chick taba malaaya abeera ki nga okawulidde side olaba nga bebakuleetera emmere ku mmere ng'obadde ogenda kulya ennyama ne bakuteerako akanyeebwa kuno ku ttooke kati kano akanyeebwa ye side chick ate malaya yaliwo kati malaaya kwe kumala okulya emmere ne gye bakuwadde n'ogenda ne ku mudaala gwa capati n'olyako ekikomando awo oba olayinza kati oliye malaaya. kati ba side chick yano oyagala bagamba babeere contented They have webali olina okumanya wookoma. Nze mpulira abawala nga boogera nga aze kukiikirira nti ye side chick naye nga in actual sense ali mu kwagala kubeera second wife. If you are side chick, why are you competing with ne mukyala w'omwami? That is your mommy. You have to respect your mommy. oli abeera mami Yes, mommy is taking care of our daddy. Yes, olina okumuwa ekitiibwa. Oyo bw'akuba essimu nga muli mwenna olina n'okwanguwa okuleeta essimu omugambe daddy mommy is calling you. Tokkiriza why not? Tokkiriza sisobola kukkiriza kuleka ssimu ya mukyala wawaka ate oba kati nno ng'oyagala twawukane enkute n'okkuta nkizuule buzuuzi nti oba oggolera omukyala we waka nti kati amutegeera togenda kundya amabanja. kulya amabanja kiki nange oba ogenda kunziza ku eno negyokola omukyala. kati nammwe abaside chick temwagala bazzaako nti omukyala Zubeida omwami we womukubira nakwata ng'alina omukazi omulala abasajja abalina akamanya atera okukwata n'agamba naye gwe kiki nagambye dda muli ebyo ebiriwo kati kale kakutereko omutwalo alagoona amaanyi kati abawala abasiru n'asanyuka ye oli bamuvumye oli nze olaba nabadde naye nga tayagala kwogera na mukazi we. Who told you any different my friend? No one has a pussy that is in box shape. Byonna byebimu. Era kati nno gwe balimu kuimpressinga that very one night bakulye bulungi nnyo okuba essimu b'owulira bamulidde leero alinda omukubira addamu okubeera ng'akuba essimu nga bamusevingako ow'amanda. so kati oli proud okuba side chick ye neera sagala musajja talina mukazi. lwaki sisobola kwagala musajja talina mukazi. So you saagala don't think kunneesibako I'm too good. Saagala kunneesibako ate ova eri oyagala akwagala malade ate so you don't think of Kale becoming a second wife second wife. oyagala sigala mu side chick Men will not afford to have a second wife who is me. Kati already ninewa ogenda kumpasa ontwalewa. so waka okuba nti olina ewuwo kyekikuleetedde okuba nti toyagala kufumbirwa kyokka senja teweerabamu kuba nti owuba jjambo nti nga bayimbi baze bayimbe sente bazimpe nga gw'olumya oli mukwano sente ez'okusasula abayimbi omuddugavu omuwanvu sente ez'okusasula abayimbi n'eza gomesi n'ez'emmere n'ez'obutebe zonna ezo banyambe bazikwate bazimbe nfunemu byenzikola nina byensobola ozikola mu bingi toyagala kuleeta ku maama mukolo awe bwe kutuba nga omukolo tuplaninze nti omukolo gwa kawumbi maama nja kumuwaako emiliyoni 7 nsigazeeko 3 ali eyeyagale namugamba dda nti bw'oba owulira gomasi nkola nja kugulira ey'amayinja teweegumya nja kugulira eya satini nedda waliyo omukazi atayagala ng'atayagala kuba mufumbo ebyo bijja kukola waneeno mu Buganda si bwagala toyagala I want to have a partner abeere gy'ali kubanga olwedde nze nina bwenti nga mweraba lwalumu towulira muli nga bya kisiru omuntu okuba nga ajja wansi akulabe mweyendeko agende ng'ajjawa ewuwo ewaani gwe omusanga mukyusa hoteri ku hoteri osinikira amannya ewa gy'ogenda okuyiriitira waliyo muyaani waliyo nga nnyimirira namuza seminti bantoolereko oyasaamirira so kati obasangawa you have to gwolina okukola enteekateekayo oba oyagala lot of time tusobola okufulumamu netugenda so kati babisasulira ebyo be balina okubisasulira anti ngamba ate ggwe aninze ashia okusasulira kinti nyongereko ezange ngamba kati time yo bagisasulira obudde babeera balina okusasulira anti kaakati nkubuulire n'ennamba yange etundibwa buli digiti
enamba y'essimu era ndaba Zero ya mmeka? era oli wankubi era oli wankubira oli wankubira munnange obonyaabonya okufuna Ee. enamba y'essimu buli digiti yatindibwa olaba whatsapp yange wali whatsapp generalako kati nkuwadde gyosobola okunfunirako entuufu naye nina whatsapp eriko plus njimanyi gye basooka kati gikubeko kale bw'oba oyagala nnyo okuba essimu anti ne message siziddamu kati zino z'olina entuufu bw'eba basazeewo ezo tezibeera na bantu igwagiina mukama wange bombi ku midawo kyeŋŋamba nti oli asobodde ogifuna ogimuguza mmeka bagireke sagala ziro ya mmeka bagireke sagala bagigule buli digiti eri ku nnamba yange ekitono nnyo egenda musene mmeka ekitono ennyo emitwalo ngaaga buli digiti ze namba 10 ze namba 10 ate nolwo bukadde bubiri ate olwo nga ŋŋamba zebazemu ne ŋŋamba wano weŋŋenda capital waali I don't talk to people on phone. I don't even pick calls. Saagala bagenda kuŋŋamba ki kati bw'oba omuntu akuwa business abagenda okumpa business tobalaba nga mbafuna abo mbafuna so kya privacy oba bwotyo bw'otambuza obulamu bwo I'm not a person's people kubanga abantu bamanyiira Zubeida omuntu amalako naawe eddakiika 2 ng'atuddeko naawe agenda okufuluma wali ng'abagamba ebintu by'otamanyi ng'ategedde ewammwe kati olaba ng'obadde ongamba ebintu bye sitamanyiko mutwe n'amakulu ng'akumanyi okusinga asobola n'okumanya wekwekabooto naye bakwogerako era ate osinga baali bakumanyi ate nno tebannaba batandike n'okutandika okufuna energy drink kubanga bakyaligenda kwogera nze nkonfuzingira ddala owulira omuntu n'akwasamira n'akusibako omuyimbi n'akusibako oli biswanka mukwano gwe ati ndozolaba byotandise Biswanka is my friend Biswanka is my friend and he's a young boy who needs help nakulabe ka video ke mwakoze tetwakoze ku video kabadde ka video yabadde live bagitemyemu yabadde live bagitemyemu bye baagala batemye onera akantu ke batemyemu nga yina engeri gyakukwatiridde batemyemu bye baagala abadde muli ku kyekyo nali ku live yange actually on Sunday ku Yidi Don Reaje waka Don Chris wajje waka twali ku live abantu nga bagamba jjukira akavidiyo akatambula nga bagamba nsimanga nze Jasmine okumutaasa neera nali nkyaziza Biswanka kati ng'olwedde bamaze omunsibako okitegeera kati Don Chris abaana abali mu comment section batandika okugamba oyo mukwano gwa Biswanka kyokka bamusibye biki Don Chris n'agamba gwe munno njagala kumugjayo tugenda okubira eyamusiba ng'agamba bamutadde tugenda okubira Biswanka agamba bamutadde naye alina sente zalina okulaki okusasula Don Chris n'agamba kino kikola ku lulwo sente zirimeka Biswanka nga giri n'agamba takkiriza like tayagala muntu kumwagaliza komera it doesn't look good ate muvubuka muto alina n'ebyokola ate tannaba kutereera bulungi Biswanka natugamba agala 7,000 Don namwongeramu 2,000 n'agamba shuga nkwalidde akadde ku live Biswanka ne mugamba olina banvudde ku TV kwamaliriza ku ssaawa 2 jangu ne mugamba jangu kuki jangu ewaka kati ne mugamba jangu ewaka okime ssente baali bamusibidde ki yali bamugamba nti it's kind of cyberbullying kale yavumira ku internet yavuma omuwala bamuyita Zingi yavuma omuwala bamuyita Zingi ati omuwala n'amulopa so Biswanka najja nakima ssente ze bwakima ssente ze n'aŋŋamba tukoleyo challenge naye ng'olwedde luli twakolako ku challenge nga ndiko dinze challenge ennungi mu ssimu yange ate waliwo gwe yajja naye simanyi simu ki gye yakozesa ate gwe naawe okimanyi essimu webanga erina camera pixels nga si nnungi there is high ne bazzarwe buli lunaku wano bayomba eyo essimu gye bantunuzaamu okitegeera so kati ne mugamba situna mu ssimu etali ki but already my phone was on live kati ne tuba nga tulikodinga awo bu challenge era gye buli ku page ye in the process as I'm on my live because akayimba ke ka mukwano ng'abantu bali mukwata byakola ki bebaagala mwali mukola live gundi challenge ng'oli naye ng'essimu yange olwedde eri ku live anti naye nga ye akuliko bwakukwatirira ekyo ng'okiddiŋŋana anti akagundi ke basinza otambuza nga kalaga nti yabadde akola bad touches ne tugamba black sugar waffe mwana waabwe wala ayinza okuba yabadde amugira atubuulire tulabe bwe tumuyamba naye ekibanga kyabadde okke
kati olaba Zubeida ne wembeera nga nsazeewo okubeera vixen mu video ya Muyingo. That artist is going to touch me. Bwe manga ngenda kubeera vixen. Mubalaba bulijjo kitegeera. So lwakuba nti just abantu bakwatamu bu part kenyini kayagala nga kakutemu. Wala n'olunaku nali ku live nga imitating abakyala abavuma aba side cheek nga batera okwogera ne basalamu akapati wako kanga nvuma. Olina Ebirala batabiteeka. Tebakoze lugero nga nze bwe njogedde nti bannange there are sometimes women go like bakisusa nakubira omuwala n'amugamba ABCD basalamu wano mu ABCD bwe batandikira nenkolayo vidiyo ate buli nako mugikola ey'okwetonda nenkolayo vidiyo ne ngamba naye akantu akatambula kalaga nti nze oba nkozesa ebigambo ebikyamu oba but it was like this and this naye okuva I know but apparently it looks like I'm going to have to always come out to tell people kakati kino kyabadde bwe kiti and I'm not ready to explain myself literally all the time. Ati gy'oli gwe nga bwe wakikola nga teri akutuma neero sogamba nti akati mukwano kyemuddamu okulaba kyonna gwoba oyagadde no sirina gwe ngenda kwennyonnyolako kubanga nkooye omuntu ava eri nakuvuma obubi n'owulira ng'oyagala kugenda naye abantu bakola ekintu ekisingayo n'ogenda n'oyagala because naddala live zezombi nti live omuntu ajjamu ekifaananyi n'akijjamu nga kiri bulala ye n'akitambuza naye kasita omuntu aba akimanyi nti nze kyemmanyi omuntu teri muntu mubi omuntu oba okimanyi nga tolina kunnyonnyola n'abakumanyi babakumanyi siri kugenda kuddamu kunnyonnyola muntu yenna because nze buli anvuma ntunula ku profile picture ye n'osanga profile picture ng'eriko filter ya Snapchat yadda tekino pop wano ng'akwasamira n'osanga oli profile picture ng'ali mu kasooli abonaabona okufaako obufi ng'ali mu kwasamira n'otunula kati waliwo yatute n'odasi kijja mu inbox yange ya TikTok n'abaako n'ebyaŋŋamba nagambye obono ng'era akuvuma inbox nga toyo yakumanyidde okitegeera ate n'ekisinga seso okimanyi bakuvuma bakufolowinga ate aba alina okumanya bw'otambula obulamu kati ate bwe nteekayo ebirala nga ndi nzekka mubannayo okimanyi nti nno omuwala mulungi no okimanyi nti nno omuwala kati banvuma obubi at the same time bafaananya Jasmine kyemugamba Jasmine mubi kati ndoza batandise ovuma omuyimbi wange I know black is beautiful eyo kala nno nga ya bbeeyi ate nosanga omuntu n'akuvuma ng'ayambala akabina omwana omweru nakulabanga ekintu ekyo kyogera by the way nenjagala tujje nkutuuze wano nga tuli babiri nkutegeeza ekintu kino nti mukwano omulyamamba abeera omunaavumaganya ekika kyonna tewali kikuvumya bakabina nga nze nanyini kutunda Kampala wano awo kutunda tugenda kulanga naye kaakati njagala betutunza bonna oba ovuma bakasitoma wuliriza betutunza bonna ndi mu kubagamba ekintu kino tokkirizibwa kwogera ng'okambala beera wampisa nnyo beera mwetowaze nnyo abeeyerusa nga boogera nabo kati ate abeeyerusa obalaba gye bakoma okwogera batunyiza mu gavumenti tugenda kubateekako omusolo nedda zibadde nsaba onyiigira abantu abakuvuma abantu abambala akabina baleke abasigadde bavume abambala akabina baleke kati abambala akabina tonvumanga omweru tutawana kunvuma omusajja omumpi gwe sirikira ddala tokkirizibwa kwogera mubamanyi kati kale omusajja omumpi lwaki aba ayogera obuyinza abujjawo nga tayogera nga ku lwaki ayogera why are you even talking in the first place bulwadde okimanyi nti omuntu omumpi teyeralikira mbeera ya budde kibuyaga ne bwakunta ate asigala anywedde ku ttaka mukwano kati gundi when floods come what happened era afunayo we yeekwata floods ozimanyi afuna we yeekwata nzama mulekerawo okumanyiira ate nze buli amanyiira nga mumanyi ngenda kusanga omwana w'omuntu nja kumukuba kubanga nkikakasa tosobola kunkuba namukumanyi agaba siba kikuyu agaba gona gona gakuŋŋanya ku ggwe manyiiro batekuba ofulumeka nze sijja kulopa muntu ku poliisi ate bonaako bagenda kukusiba ate bajja kunsiba nga tetulina gagenda kujja mu kkomera kati leka nkubuuze ogenda kunnona otya ng'ojja ngonona otya nti ozze kunona ani wali ogenzeko mu depression I was by the way the fact that I'm new mweno field eyokubeera nti bakumanyi nnyo
like everything is happening too fast ojjukirayo yeah. twakwataganira ku Namukwakula Mm. nze nali mpya mu industry nga 1 month old Oh. wallahi sinaba naweza mwaka ne kati olaba mbalumya omutwe bakuvuze amaanyi. not even a year kyokka ate jjukira eno buno obulamu bwe tulimu nkyalinayo emyaka gyange nga 3 nga neeyagalira mu buno obulamu because I'm young wano emyaka ga kati munvumidde sina nakuweza yadde ogumu So byali bikututeko mu depression. nali kata naye just nina abantu abafaayo Kyo kyali kisinze okutwala mu depression. Bivumo Kati. byabwe bino oba kati nze badisinga olaba nze balonda. nze nali namanyiira nti Shamimu ŋŋamba ekintu n'enkuwa oluyi oba n'enkuddiza by'oŋŋambye nga bwe namanyiira kyokka ate entuuka eno mweno industry gye ndimu Nga birala. nga sikkirizibwa kwogera ssebo nze kye ndowooza naye nga bo balina olukusa olwogera bo bye balowooza omulangira Ndawusi yankwata n'aŋŋamba kaakati muwala wange kwanza basooka Fuuka mukyabo mukono. ne Ndawusi. Ndawusi Ndawusi n'olaba mikisa gino kubanga. naye banaye nina emikisa osimayo bane Kenya tulina ekyogero ngenda kubuuza ku maama wange ekyogero bye bakiyita Kenya bakiyita kyogero I want to know what it's called in our home ekyabato kuba nagenda nga wegambye nti nali nkola sales and marketing naye bwe nayingira okusaba omulimu Ndawusi yaŋŋamba I don't going to waste that voice kugiteeka mu sales mokka ogenda kukola sales okole ne kumpeewo ne radio 4 because is a consultant n'aŋŋamba okikakasa ne mubuuza okikakasa n'aŋŋamba ye mukwano tandika ku Saturday era kati buli lunaku olina okutwala ku 8 ku training twagenda tuwa ku Saturday naye nga show ngikubye olina eddoboozi eddungi okukamala okukamaza. anti kati ekirungi kye nnina sirina ddoboozi lyokka ne ethics nzirina n'eddoboozi nina ethics nina amagezi Kati kyo kyali kututte mu depression. kati ekintu ekyanyiiza ekyali kinkosezzaako nnyo kati mu kusooka ku radio 4 nakolako interview emu netambula baavumanzi Oyogera ki? naali ku Shakira wali we batera obufaananyi bwe ng'agamba mbu simu baagibbye nga ŋŋamba ne mbagamba banaye I don't see the reason as to why you're taking pictures when you're naked if a man wants you that bad bajje mweyambulire kutama namu bw'ati baba bakulingiza paka mu byenda akulabeeyo agende me I don't see a reason as to why someone is taking nude pictures to send to someone nina nze sikola long distance relationships okyegera baavumanze nabwe kiri kutuukako era biki banvuma omuntu nakuvuma ng'akumanyi musaba olukusaba ngenda okola ekintu mbuza papa nga naye papa waliwo ekinyiga wakisikola kino ngamba naye papa banvuma nnyo mu comment section lwaki sibaddamu kuba nsobola omu ku omu paka nga baweddeyo nangamba gwe sinika ebyo ebinnyo byo tekijja kukola. nangamba tokikola kati ekirala ekyanyiiza ekyali kyo tekisobola kuntwala mu depression ekyali kintuteeko mu depression kwali getting isolated ku mulimu gwe nali ngenzeeko nga abantu bafeelinga nti Otutte buli yiyo favored balaba bakwagadde. balaba ggwe okyegera kati nga tolina muntu gwogenda kubuuza jjukira ndi mupya ngenzeeyo oyagala okubuuza omuntu microphone kuba kaziriwa kino okyegera Kugwa TV kugwa radio. TV kati nga bo bali ttiimu y'oli gwe nasangawo Olina gwe wasangawo. nina gwe nasangawo gwe nali ngenza okukola naye ne gwe nali ngenza okukola naye nga ttiimu yonna Gwe yagala. si manager wa station eyaliwo ebyo ebiseera okitegeera si manager wa station si guy wa social media si wa graphics si ba presenter banne mwalimu batini bagamba nga yebeerawo togenda Abasigadde bonna baali bakkuba. anti kakati olunaku olwasooka lwe nali ngenda okukola ku baaba nali mbagambe nze kambirike ngende ewaka nenkaba nokaaba fast Nga day kiki? nga ntuuse bwe nti ne bampeerawo gu attitude omwana yagamba nze sisobola kukola naye nze lwaki munti omuntu at the last moment era nze eno programu ngizimye nkole oba yakole kati nga tesagala kufiilinga nga threat eri omuntu so nempita piddi ebbali nemugamba naye manyi how about we let her do her show we get another show oba mbireke nebagamba no, we're going to hand over
okumuhandolinga ne bamuhandolinga ogenda ku mpewo ate nga nvumira ku mpewo Kwennyini. bwakuvumira ku mpewo oba bakava ku mpewo aba social media ne bagamba nekyusaamu ku kino bakomenta kuba nagenda kukoyo gundi nga bakomenta bamuvuma bamuvumya amagulu bamuvumya amabeere kati ng'ate nze abantu they welcome fans they welcome me kitegeera kati ng'ate aba social media balaga nti ebyange tebikola bagamba kolanga gundi Ngani? ng'omukyala gwe nasanga ku show saagala kumuwa amasannyalaze sikyagagaba genereta yange kanjituuleko oyogera erinnya ly'omuntu oba omuwadde amasannyalaze ye kantuule ku bumeme wange standby generator ne solar panel ate nina ya 1500 watts okay kati munnaye omuwala nempulira nga sikitegeera kati ne fasi kyo baŋŋamba twagala ino sho tugitambuze omanyi ono purezidenti agoza okukola naye aliko amasannyalaze abantu bamwagala nnyo kati twagala tugende ku seeti akuwalabule gwe okaaba oveeko gamba lwaki tekakyuseemu akazannyo nze ne muwalabu kuba nze nsobolera ddala yinza ebbanga nitateekamu bisoko muwalabule abenga akaba mugamba ateyitawo okole lwaki nze sinza muwalabula nebagaa tekijja kukola biki nemaya kati nange temugenda kubikola tugenda ku seeti nampalabula naŋŋamba nga benfaanana full figure biki neŋŋamba kale ne baleeta eggulire nga ndimukogera ku Shakira yali bali bagamba mutayambala bulungi mu Ramadhan ate musiraamu ne mbagamba naye mu Ramadhan ono abasiraamu abakula obulungi mutuleke akasana kangi tukkirizibwa naye oba omanyi toyambala akabina nga anti togeza akuba yali nako ku seeti ng'akambadde ogutali musango akambala ogutali musango kati nga mukoze mulimu gumu gwakwekuba era olunaku lweyakumukola yamanyi era olunaku lweyakumukola nagamba nawe sugar kakati nze nfunye omulimu ewalala ate ngenda kukola birala bino mbivuddemu ya media nga tulowooza asaagana tusibula bulungi twakolako nnaku 2 naye nga mmanyi agenze mu bulungi kuba omuwala nasoma naye minwayo kuwa MCA nga tulowooza biwedde it's okay mba ndi awo ng'abaana bampereza bu YouTube link okumanya nga bayira abafaani ba Baba TV bansiima bakola ne group y'ebitaala my program is called ebitaala nga teyaliiwo nga te program ebadde ebbanga lyonna abaana b'omu group nga baweereza mami okimanyi nti neno ono akuliko baba akakuweerezaako ono ne bakuweerezaako oli buli wonna we yasobola nga nkalakata neŋŋamba nayo n'omuwala kiki kubanga osobola okumukuba n'afa ayina ebizibu laba wakuzirikirawo nodda mu bbiru z'eddwaliro onoonya ekintu ky'omukolera nga tokikola ki tokiraba mwamuyita mwogereko njogera nze n'abasiru sisobola nawe ogyewulira si kugyewulira kubanga omuntu when you know what you're doing best ate abantu balina okumanya kino ekintu Shamim if Shamim is doing something better than you find a way of talking to her know what is she doing better than you where can you polish mu kikyo abantu balowooza okola celebrity gossip this goes to actually all the presenters who do celebrity gossip bo bamanyi okola celebrity gossip oyimirira n'ogambe oyo Zubeida oyo ayasama bamanyi kiridingira ku kuvuma abantu ovume Bobi Wine omufiireko ofune likes omale odde ku Shamim omuvume beekyaye toyina bukakafu osegere because these are the stories these people be doing you don't know that entertainment news should be balanced actually news yenayina ayina kubeera bakatatifu lecturer waawe it's supposed to be balanced osegere tulina association kati twagala ku streamlininga olina okufuna positive side eya story and then any journalist is supposed to be balanced. You don't interview someone when you're biased, with the other side. Kubanga munjagala nnyo Shami kati ngenda kumubuuza Shami mubuuza omuntu gw'atayagala nga siri balanced. Oshegere now you're not toli mukola nenga bonna bakola gwe balabi. You check all the celebrity gossip shows. Bonna bakozesa bukyayi. Bonna abamu babawaayo obusente. Ate owulidde bakugambye oli mulwadde wa sirimu ozze kumulangira nti yali yeegadanga n'abakazi gwe bakugambye nti waliwo sirimu gwe banywera mu mazzi era ava mu kwezina. Kikyuseemu ekigambo. Mu kwegadanga. Otegeera? Ebigambo funa engeri gy'obiwumbawumba. Teriyo dduuka bwe bagenda kusuubula siriimu.
instead how better can you make this person feel okitegeera kyowulya kikuwabyeko kireete mu luzungu okitegeera fuba okulaba kiki like because me I've seen bambalabye nga bakalakata ono guy producer Didi bamulangira badde sinaba kwogerako naye omuntu ali mu producer Didi nsaba Allah bambi amuwonye obulwadde obumuluma omuntu ali obulwadde abantu abasingi temulekerawo okunenya abantu because waliwo embeera omuntu gy'abeeramu nga si yaku kati kyekyegamba nti no ensobi yakolebwa neekolebwa so now kyekyo kyekugamba nti no entertainment news waffe wa kisiru Then I can hereby stand and say I have the best celebrity gossip because I know what I'm doing. Okay. Okitegeera kati natuula ne ŋŋamba oba ono omwana singa yasigadde n'ambuuza because nkimanyi nti byonna byanjogerako abyogera with frustration ali unemployed ali takyasobola kudda kusaba ne gye yali agenza okusaba ate nabo yabayisaamu egali and I want njagala bapresenter n'abantu bonna bamanye tolikera ku machano fuka bigger than a media house. Okitegeera nti nababeera bakoze ensobi find a way of kugigonjoola nabo sebo gwogyeyimbyemu mu kaakati bano abantu basiru nnyo nze bano Joba toyombye shabe kati yali badde teyandeekaanira nga ne media house teyagivuma yalikomyewo n'alimwogereddeyo ne bamwongera omusala ku gwe bali bamwana afunayo ng'emitwalo 4 omwezi nze simanyi naye tijja tegiwera kati nsobola omwogererayo ne bazongerako bajeti ye si nnene obubina babutunda mmeka tulina obwesatu kati ogulayo obubina bwonga 10 tulinawo n'ak'ekinaana tumugulirayo nga akakadde akamu emitwalo 2 kati emyezi 2 agulayo obubina 2 obulikira kakekina kyemanyi kapaapaala n'agulako n'aleka kanene okwatambula nga robot bw'ati n'abagula obubina namate mutubaleemu amagezi mugule obubina obwenyeenya tebunafuluma gye buli anti kabbeeyi tebakasobola savinga nga bosavinga n'ogula iphone lwaki osobola ogula iphone nga tolina kabina iphone sooka ogireke kwata tekino pop 1 sooka ogula kabina ebiroto tebiri mu kabina ate nga ate gweoyambadde akeesatu omusajja azina naawe omusindika emikono n'akakenyenyo akamu ebyo mu bulombolombo tebamala gakutigaatiga mu bulombolombo bw'okwambala akabina ayinza okuseetuka sina kuseetuka tetumala kubumu ku bulombolombo tomala gakkiriza muntu kutigaatiga bya kisirusiru kati abaali ku mateeka all that was the time I actually felt bad. I felt like I was not welcome. Omanyi kibi nnyo okugenda ewantu n'owulira nga teba neŋŋamba n'ekyanyamba naye banaye gwe nnina Katonda Allah gy'ali nze natuuka wali ng'abakozi bonna tebanjagala naye ng'ababoosi banjagala nga kwegamba omukozi olina kunyiga gw'ogende kubanga boosi agamba otagenda nga lwaki boosi agamba togenda bali banjagala nga bali balabyeko ku you see what you want ng'olabye ddala ono omwana akyakola kyennyini kyetwagala ate so nga tebatya luzinga balala basigaze ekintu ekirungi era bamugamba mukwano either going to work with her or you go nakyo kinabo bayogera ekigambo ekinene ate olemereddwa bayogera ekigambo ekinene gyali kyekyo kati kaze ku baside chick oli mukumanyira omukazi yabonabona n'omusajja sente z'oli mukulya kati omanyira omukazi we ate omugamba nze bw'oba nga oyo tewekyaye naye ngenda ku eyiye abami munyambe nga omusiru waali kwasamira ekyo ekigambo n'akigamba nkwegayiridde erinnya Jet duka misinde go back to mami simanyi naye agirinya ddeyi wa mami kyekyo kyembagamba why would you be telling a man to leave his wife gwe lwaki oyagala omusajja w'abengi I just want abakyala ab'ewaka baresonatinge naffe nti kakati tetulina gye tugenda kulaga abakyala bonna abasinga abalina abasajja abategeera abasajja bakulu nammwe muli bakulu kati nze bakanzaala juzi kayinza oyagala ndagewa nange eggolo zange zonna ebirooto byonna mbiraba mu mwami wo nzikiriza onzaale banyiiga enzaala nze ndi bwampisa nze nkugulira ne birthday gift I can even take my mommy on treats netufulumamuko dadi tusobola n'omugamba twaleko ffenna tutuuleko tunyumyemu kyemwasooka okufuna kamanyiiro mutambula nako ate kaba kamanyiiro
mutambula nako mukeekuumisa kyembaagalako era mukakuume kagenda kati batuusa awo wala mmanyidde wa so sofa ogenda kukola gundi y'abasaidi ki tugenda kola mwogeremu tugenda kola conference okay but it's open to all the women whether you're married there's some things also abakyala afumbo bye balina okumanya nkuwulidde obeebaza wano eno okufumba what harm is in a man bringing breakfast in bed era omukyala weebale kuba mukozi nnyo ozuukuse ofumbye butunda rubbish tobiddamu ebyo byasama ojja kuswala what harm is in your man no one etteeka ery'obutamanyira what harm is in your man bringing for you breakfast tewali ate namala okuwa breakfast kati ne mugirya mwembi kati n'omusala omukkuto oba kati webitandise okunyuma when will your man think of a side chicking okoleyo naye abakazi abafumbo balina ke bamastalinga okola mirimu nga bawazze oyambadde empale y'omunda kuliko bayika oyongeddeko zino bokisa z'ababaaba mu zaaseno n'ayongerako sikaati ennene n'ayambala akalega bob tube alinga ayambala bullet proof nazzaako ekireesu n'ayambala ddira kungulu nazzaako leesu n'agisibako then neyeesiba n'obutambala nga buna ku mutwe n'ayongerako ne hair net ne bonnet what is wrong ogenda mu kigo gumbya then nomala awo n'oyoza engoye kola olunaku omusajja atudde mu ntebe ali free akanda kukola akozesa bugambo nga mama gundi jangu sokisi zange siziraba afuna engeri gyakuyitamise nkasooka enkuwa emmere temumanyi nti nno ni katonda yagamba nti nno emmere terina kuba mmere eyo kalo n'emmere ey'omu mwoyo omusajja omusibyeko amatooke olw'okubuga waase nnyo so babireke ebyokufumba babiveeko funa obudde mwobikolera why are you doing housework ng'omusajja ali awo ng'akulaba anti agenda kebera ku seta salabeko abaana ate tewali maid anti ndowooza owulya byebyo bwe mwogera because temina na buvunaanyizibwa shami oli kigamba nze temina buvunaanyizibwa mukera ne mulongoosa nze lwakuba olaba nasalawo ne ŋŋamba n'abaana mwabateeka mu bazadde bammwe nasalawo ne ŋŋamba nti muwala wange eka yajja okutegeerekeka because namwogerako nga ndi mu interview ne babbina ku lunaku lw'abakyala and as representing the young mothers yeyekka yeyekka gwe mujja okumanyaako ate nno nkyazaala naye bw'oba okyasozaala zaala ngenda kuzaala kubanga nina ssente ate sina gwe nalindopye ku poliisi nti kakati omusajja tannyamba sikulabangako sijja kubaloopa nga era ozaala mu bagagga shami era nze sagala muwala gwe nsanga nze sagala muwala gwe nsanga n'agamba nze nsaba buyambi omusajja tobyagalira ddala ebyo tobayamba nze naliyo nga nemwegatta when your man fails to be a father to your child don't fail to be a mother to your child waliwo abanoonyeza emirimu gibuze waliwo abagezezaako anti obalaba kati nkubuulire shami abo abawala abasinga azaala alina goolo nti kanzaale mu mugagga mukwate idol and sodali mukwano they leave you oshagera bajja kuleka ng'ozadde omwana bakuleke obeerawo n'omwanawo era omuwala alina leero nga tonafuna lubuto ng'ekyo kikibadde mu birowoozo bye oba tolina ssente okwegatta kuveeko okwegatta akuleke olina enteekateeka yonna ey'okukyusa mu nnyambalayo ennyambala nge yabadde ki yakoze eki ŋŋamba olinayo enteekateeka yonna ebadde ki ey'okugamba owa kamera ekintu kyangu ennyambala yange ebadde ki kyakugamba sinafuna mukisa gwonna bangamba oyambawo binaye nze ebbanga lyenkulabidde eitha obeera mu mpale bubi empanvu oyagala nnyo jumpsuit gyenkulabye emingi oyambala nnyo jumpsuit nyumira nnyo ebintu ebyokumanya I love my body by the way bikutte okwambala oba buteeteeyi oyambala nga bukutte nakulabako oyambadde akateeteeyi ebiteeteeyi kalina wano akavuunya we kati ebiteeteeyi wembyambala sayidi mwetera kuba mpanvu emu nga nnyimpi njagala nnyo okwambala engoye nga tatu yange erabika eya black lwaki black sugar ngabeka walumwa nnyo ngetanyipitirivu mpanvu kuba wano paka wano njagala nnyo okwambala hafu kati abagamba nti nyambala bubi kuliko kigambo black sugar
ne wano kano baateekawo kakika ako akantu ka representinga palpitation mulamu okategedde abali bagenzeko mu ddwaliro tubulaba ne baketegereza bati bwekagenda mu layini bweti oba nti oba ofudde kati ndi mulamu okitegeera so abagamba nti nyambala bubi nina eno I'm going to get another tattoo tonne kuba ya mwami yenna naye ndeka tontisa kinnyo nga yakoze eki yabadde ki ziba wano waliwo amannya ge bawandiika wano kati waliwo ne bennalabi bagenda netekako eriyo ly'omuntu waliwo bennalabi bagenda babiri nogenda n'omwagalwawo ne bakuteekako erirye gwe ne bakuteekako erirye anedda mukwano tojja bikola mulembe gukuyiteko gugende yakoze eki nga yakoze eki nga yankoledde ki wasiimye kubanga akugulidde amaka anti ebyo babikolakola dda babinkolerakolera dda omanye obuzibu bwe nina the first man I met had money as in money so tewaliwo omuntu agenda kukola kintu kigenda kunkanga mpaziko ng'osobola okunfuula abuuka mu bba naye tewali sisobola kuteekako linnya lya muntu alaba tewaliteekako kwe yasooka toliriteekako sisobola tumaliriza naye banfunayo gwe nditeekako ate oganye munnanga ale tukolere ki bonzisizza obwavu olinayo ayagala okuzigoganye alina meka taweza zayasooka oyabireke atwalize muli obunaku bwe rubbish ze fool yagala rubbish ze total fool anesonyiwe kati je mbadde kugamba ki abagamba nti yambala bubi abangamba nti nyambala bubi mulekerawo okungulira engoye mbeegayiridde temungulira kembonebone kempite bwerere zino ze munneyanzizza okungulira okuva gye mwatandikira tukome wano ate oba ntegedde ntya singa omanye olugero mbadde ngenda okwambalira gwe shami naye nogasamimu wange nina omwana ali ewaka aŋŋambye mbundudde okwambala kubanga yesterday it's a weekend ade mbagambele kanyaka kinkoze bubi Shamero interview gisazeemu tukolemu endala mukwano tugenda eyokubiri kuba bagenda kukuvuma anti bano bavuma n'ebitabakwata waliwo wano abaŋŋambye mbumakindi bakubanja yonna simanyi ab'amaduuka simanyi abamobile money bano babooda mb'obeera mumakindi nga weegoba n'abantu akakondo simanyi aliwo yakusanga oggyemu akakondo oteekayo emisinde awo ku balakisi nze nga sinajembeera ate mmanyi gye baŋŋambye makinde ku balakisi omanyiwo kine ku balakisi manyiwo naye ate sijembeera kisitera nakubeerayo kubanga nze mba ŋŋenda ewange olayika olina abakuwalana bangi abantu bo tebanjagala naye sibalinaako buzibu olaba bwe mba ŋŋenda ewange so I'm not going to impress anyone mpitira teno munyonyo lwaki kubanga siyagala kuyita mu nfuufu nange tebannalukolera ndudde omanye kyantamyayo nange enfuufu kati mpitira eri kati oli bwaŋŋamba nti ate yandabye makindi balaks ninayo abantu bange naye kati sikyabalambula nakugambye bwowulira nga ebigambo mpitira eri bwenti osobola obiyisa mu luzungu osobola nokyerekereza nkirese naye lwakuba but again ekintu kyangu nnyo mwene ensi teri omuntu atabanjibwa buli omu nabagamba ate omuntu wano okuba successful olina okuba nga obanja teri muntu atabanjibwa because ate kasitoba n'essuubi erisasula kakati abagagga bonna baba kakati buli agambye nti no nti oteekayo misinde kati mbalumye mwenna mbalumye era kati okuva n'olwaleero sirinayo muntu wammanja wenjogerera kati sirina bbanja kati geyatandika mupya okwewola obakoze eki mbalumye sirina by the muntu ennaku z'omwezi 23 ogwomukaaga nakiriyalinga amabanja gonna gaggwayo teri abanja sirinayo muntu yenna abanja taliyo bamulumye sikyalina muntu ammanja ate mugenda kunjasa samira nnyo mumanyiire mulinga nekyendowooza kireke bayi tujja kulinda ate birala
ongobye ankugobye mukwano onna tokyayina afuga ate kati ŋŋambe mbaga tolina nalina afuga kyendowooza nedda omanyi kirekisa kyagala kimanya kyesiga naye kati nedda Sami, kireke okkiriza otya abantu okummanyira ng'omumanyi abantu baleke abantu bo baliwo okutumanyiira ate ayinza okuba bwakumanyiira afuna ekyemisana kale balina ababasasula ekirungi bannyambye ŋŋamba Obalume. nebbanja naira wallahi mbadde nebbanja naira wallahi ladhim ndi mukwegaana lya baati banka ngimazeeyo bonna abasira obaluma banka bonna ate obaluma wallahi sijjamu okulaba omuntu agamba nti ammanja mwandope wa shami nambuliza ku mpewo buli omu kati ensi netegedde nti mmanjibwa n'olwekyo sigenda kubasasula ayagala okundopa bumaze okubasasula ayagala okundopa jjandope ngeri gy'osiibudde ndowooza ne bwensaba obuwagizi ndeka nsaba obuwagizi bwa sooka ombulireko gwe sikwesi enda kugamba abantu kumpuliriza ku radio ne ku TV wamma omwana wuno tanneesiga eddalu lyava awantu likuŋŋaanirako naye n'otegerako ku maama wange osobola okunsonyiwa nondeka buli kyenkola nondeka nenkikola Eh? kopi ninga ye University. buli kimu si kala si bina si mumwa si mpi ajajajajajaj nakati akyaso okukuwamu ane gwakuba nze tebankuba mwetwala nze nzeka gwalina naye nakitegera nti mumanyira nga wagambye nti nno mami yazaala gwe kati akwagala nnyo okay kati wamma munyambe naye temunyamba leka banyambe ate batuyamba naye Kale. awulirize nkolera ku radio 4 ensuusuzi eri ku 103 Baagala nnyo FM 13 tonyezawo 3 wamma radio 4 ensuusuzi Monday to Friday mbeerako mu program bagiyita weewaawo mbeerako ne Bina Baby ate n'omukyala wamwita Tina awo ninawo slot kati ku Saturday ninawo pano ya entertainment wagaana nno okujja nange nzijja kati Saturday ssaawa emu eyo ku makya paka ssaawa 4 ez'okumakya kyokka ateekawongezi twateekawo program ey'abayimbi bonna bonna buli muyimbi nga gwe omanyi baakuzira tebakuzannya wantu wonna olina akayimba kamu ku radio 4 ffe tubazannya mwenna minisita yasalawo n'agamba engeri gy'akolera abavubuka mujje muleete talanta zammwe nga bakola ki nga babazira babasaba ssente kubanga ffe batusasula omusala kati tusaba ssente jangu bakuzannye so buli gwe baazira agende ku radio 4 baneeno nti nakayimba kamu nagenda eri namwe emitwalo gyange 5 siba bikoze fano tuzanyira ku bwereere because we get salary ate TV saawa okolera 11 paka ku ssaawa 2 ez'ekiro Saturday era ku TV nkolera ku Baba TV obusoga bulayire nkolerako program bagiyita ebitaala buli lwa Monday paka Friday ssaawa emu paka ssaawa 2 celebrity gossip amanya nze Black Sugar 256 aka Kaloddo amatage Kenya agatafa omumbejja Zarango oba osobola okumpita CEO Side Chicks Association oba osobola okumpita the generational presenter top kiki bye kale sebo bwe takasana weekali buli gundi akuyisa bubi nedda kasana eddagala takasana lyonna kankole lyonnera okyakwata